Mugamba mutya mwenna abangoberera. Amanya bampita CEO Michael Uganda. Iranga ya YouTube channel kwoli. Kansubenti buli omu ali bulungi era omwaka gumutambulira bulungi. Navayo gye buvuddeko n'enkola post. Ne mbagamba nti ba followers bange mwenna abangoberera. Ngenda kutandika okuteekayo videos oba tutorials ezikuyigiriza butya boyinza okufuna sente ku YouTube wano mu Uganda. Videos zino nja kuzikolanga mu Luganda. Kubanga nchimanyi ku internet kuno kuliko videos nyingi kuno ku YouTube. Butya boyinza okufuna sente ku YouTube. Naye videos zino zetulaba ku YouTube tezisomesa engeri gy'ofunamu sente ku YouTube mu Uganda. So mainly baba focusinga ku nsinga ziri eri ezisinga okukikuba. Kakati gwe muna Uganda ali eyo oba oli Bweru oli mu Kiyumba oli Kadaama oba oliwa nenga oli muna Uganda nga ogenda kugulawo YouTube nenga okozesa Uganda okugema okozesa system yene ye Uganda gwendiko. Ekisookera ddala omwaka guno gwe tulimu oba gino emyaka ejijja gigana maaso nga gitambula, abavubuka bakyusiza system y'okukola mu sente. Edda mu mirembe gy'abakitaffe okufuna sente nga bakakalukana. Emirimu gye bakolanga mwagiraba butembeeyi, kwetikka, kola biki. Naye engeri technology jazze akyuka, buli mulembe gujja gukyuka. Technology yeeyongedde mu nsi. Inti abavubuka abasinga obungi kati emirimu bagiza ku masimu. Sente bazifunira ddala ku interneti. Gwe wenna abadde aliyo nga tokimanyi nti omuntu osobola okukozesa essimu yo n'ofuna sente oba n'ofuula essimu yo ofiisi yo. Video eno gyetaaga era weetaaga okugiwulira. Njagala kwogera ku YouTube nga yo nenga tukimanyi nti ne platforms endala zisasula. Kati gwe muna Uganda awulira oba alaba video eno, njagala ompe amatuugo. Muvubuka munnange mpa amatuugo. Osobola okutandika okufuna sente ku YouTube newankubadde tovudde ku mulimu gwo. Olina omulimu gw'okola nera ne YouTube nebawo nga side hustle. Oba togifudde side hustle nebeera main job. Wano mu Uganda YouTube kati gwafuuse mulimu. Abantu abasinga bagikola mulimu ate ogusasula ekiralu. Nze nsobola okugamba nti ku YouTube yali YouTube gwe mulimu ogwali gunsasuddeko sente zesifunangako wantu walala. Nze sikolera nko milioni 2, sikolera nko milioni 1.5 era nasooka kuzifuna wa ku YouTube. Ate nga bino byenkugamba byaki bya ddala. Nakolanga YouTube ate nga nina emirimu emirala gyenkola oba gyenkwasaganya nga sivudde ku mulimu gwange nenkola YouTube nayo netambula. Oba gwosobola ogamba nze kanfokasinge mainly ku YouTube ne bwe sikola birala kasotandika okusasulwa. Bwofuna views 1000 wano mu Uganda zisasulwa okusinziira ku ngeri abantu gye babalabyemu obulango bwe babatadde ku video yo. So njagala ompulirize gwe mu muna Uganda ayagala okutandikawo YouTube channel. Sente zogenda okufuna ku views 1000 ali mu America, Sweden, Canada siza jofuna niranga nawo ojja kukola ki? Ojja kufuna. Njagala otunuulire omulirwano guno gwe tulina ogwaba naffe abana Kenya. Obadde okimanyi nti abana Kenya abavubuka abasinga obungi ba YouTuber era nga balivinga obulamu obulungi obweyagaza naye nga sente bazijja kuki ku YouTube. YouTube esasula etya? Nti gwe wenna bw'omala okwegatta ku YouTube noweza ba subscribers 1000 ne watch time oba watch hour abantu kugamba obudde balabidde video zo 1000 essaawa 1000.
awo nno oba ogenda ku step eddako gye bayita monetization, okusobola okwegatta ku YouTube partner program. Nti bwe weegatta ku YouTube partner program bagenda kukkiriza video zo okuzannyirako obulango, ekitegeeza nti buli video gy'ogenda okuba nti oteekayo ogenda kuba ogifunako akasente. Ompuliriza bulungi? Njagala ngenda kujja mbatemera emitendera omuntu gy'oyitamu okufuna ssente ku YouTube. Si byangu nga tonnatandika, wabula byangu nnyo ng'otandise. Osobola okutandika n'ekyo kyonna ky'osobola ku YouTube. YouTube terina limit nti gundi ogenda twagala okole kino, no. Terina limit nti afe YouTube twagala bino bye twagala, nedda. Gwe ky'osobola kasita kibanga tekyesittaza, kasita bibanga si bya buseegu. Okitegeera? Kata tezibanga nti hate speech, kubanga YouTube erina amateeka agagifuga. Ebintu by'osanga ku TikTok tojja bisanga kuki? Ku YouTube. So YouTube erina amateeka gakola ki? Agagifuga, era nga amateeka ago gakola nti YouTube omuntu asobola okukuwaabirirako n'akusiba ng'okozeseza content we. Kisobokera ddala muganda wange. Muziri ensi ezaakula kati ngezo za America, abantu babasuuwinga musiba mubawulira ng'oli yakwata oluyimba lwa munne kati nga oba rapa n'ajjamu layini ze entonotono n'aziteeka mu lulwe ne bamusuuwinga ate ne bamusaba ssente empitirivu. So amateeka ku YouTube gakola ate nga gakolera ddala. Ekyo njagala mube nga mukimanyi. So gwe wenna asuubira okwegatta ku YouTube olina okufuba okulaba nga content gwowa abantu wo. Bw'abanga si wo omwediting ekimala asobola okufuuka owuwo. Ompulira bulungi? Njagala mu comment section yawo ompandiikirewo ebibuuzo n'ebyo bye mwagala okumanya ku YouTube. Tewali kintu n'ekimu kye ŋŋenda kulekayo, buli kimu ŋŋenda kuba nkibagamba. Ate nga nammwe mukimanyi wano mu Uganda togenda kusanga muntu mulala akubuulira ku YouTube butya bw'ofuna ssente ku YouTube. Ba-YouTubers abasinga mu Uganda bakola ssente, yes, but beesigaliza information eyo. Buli omu yeesigaliza ky'amanyi, tayagala kusharingako n'abalala. Naye ate nze, YouTube si yange, YouTube si ya maama wange, si ya jjajja wange. Sente ziri ku YouTube teri muntu ayinza kuzikola n'azimalako. Mbwagundi ataddeyo nnyo video nyingi, simanya sente tezikyaliko, nedda. Tulaba abasajja ba Mr Beast bapostinga videos n'ebira milioni 10 za views, naye tasobola kukola sente ku YouTube n'azimalako kubanga kweziri nyingi. Kati okusharinga information yeno naawe gwe muna Uganda munnange naawe otandika okuba nti ekintu kino okitwala mu maaso tekina kikinzijjako. YouTube tebagiteekako musolo kubanga YouTube teyakuliyetingibwawo Ugandan government, nedda. Omusolo gw'osasula ku YouTube gugenda straight ku Google team be bafuna omusolo ku videos ku bulango obulango we bateka ku video zo, si government ya Uganda. Era kyovola abantu Facebook baagijjako naye YouTube eyinza obbalema okujjako. Okitegera ekintu ekyo. So gwe wenna mpuliriza ngenda kubamba kolera videos ennyingi ate ez'enjawulo, naye njagala muwandiike ebibuuzo byammwe mu comment section yawo, buli omu ambuulire kiki kyayagala okumanya. Ate era n'ekira nange ngenda kuba nzijjamba wa step by step butya bw'oyinza okuba nti ate ofuna ssente ku YouTube. Njagadde kusooka kuyisawo information eyo nenga video endala zikyajja nnyingi nnyo. Just subscribinga, likinga, commentinga. Ate era osobola okusharingirako n'abalala. Information nebanga naye esobola okubagasa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mubeere bulungi, mweraba.